Mikwano gyange nyongera okubalamusaako olunaku olwaleero mwebale nnyo egyo gye mukola yonna yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza ku UG Update TV. Mikwano gyange mbaagala nnyo nnyo ddala. Mukwano gwange nkutegeeza nti nno leero nnyina ensonga zenjagala twayeemu zenjagala tukubaganyeeko ebirowoozo gwe mukwano gwange, ensonga za Joel Ssenyonyi. Gwe gy'oli oziraba otya gwe muganda wange? Gwe oziraba otya? Zikuulikika zitya mu matu ensonga za Joel Ssenyonyi n'ono omwami amanyikiddwa nga Lubowa Ssaava munnamawulire gwe ali eyo ampuliriza. Wabula nkutegeeza gwe atannaba kuba ng'osubscribinga mukwano wange nkubiriza genda mu maaso n'okuba ng'osubscribinga, sharinga, commentinga, likinga gwe mukwano gwange ali eyo yeekumira ku UG Updates TV. Ekindeesezza ensonga eno ndabye ng'ebadde getinze viral ku media platforms ez'enjawulo ne gye buvuddeko awo mukulu Nyanzi akola ku Kingdom FM ng'asinziira ku morning show ye eya Sepulingi yavaayo n'akyaza omwami ono Lubowa Ssaava n'abaako ebigambo byamukazaakazaamu gwe muganda wange ali eyo, naye nga kirabika nga Lubowa Ssaava ono atankana n'obujulizi gwe ali eyo ampuliriza. Ne ŋŋamba nti nno kiki ekiri emabega wa kino? Kubanga omwami ono singa abadde frank yandibadde mutuufu tasooka kwogera bigambo nga tannatuwa proof. Yandibadde asooka tutera bujulizi ku mmeeza n'aleeta audio nga ye gy'agamba nti gy'alina, n'aleeta bu video, kubanga ebyo ebintu tebiva bunaayira. Bwe baba nga baakola video oba baakola audio, kyonna kyonna ky'alina ekisobola okuba nga kipininga Joel Ssenyonyi kisoboka okubeerawo n'akipresentinga eri ab'obuyinza oba n'akiteeka nga waabyogera ku media platforms era nabyo n'abiteekayo nisobola okuba nga tunnyikira n'ensonga gy'agezaako okuba nga atugamba. Kuba kati yatugambyeko ekyamannya ekyo nga si kipya, ekyokuba nga Joel Ssenyonyi yali tayitibwa Joel Ssenyonyi ekyo si kipya. Abantu bakyusa amannya ate mu mateeka, abantu bakyusa amannya ate mu mateeka, ekyo kikola nsonga. So ebintu ebimu omwami ono ndabye nga we mbadde mwegendereza mwetegereza ayinga alina ekigendererwa ekyokuba nga ayagala omukulu wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu aleme kusigalako n'abantu batambudde nabo kuva eri mu lugendo, ate nga eyo ensobi ngiraba y'amaanyi ejjira ekibiina kino. So nja kukubiriza abatuula okumpi n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu basobole okuba nga babaako ensonga zibamutunuzaamu, kubanga kyangu nnyo ekibiina oba omukulembeze waakyo okukola ensobi olw'olugambo olukolebwa olutalinaako mutwe na magulu. Kuba kati abantu bano tuba tubeetaaga, abakulembeze bano tuba tubeetaaga ku kibiina kyaffe, badde bazza batambula naffe, badde basajja b'amaanyi nnyo. Kati so jjukira nti ekibiina ate nakyo kirina principles ekitambulirako nga kyo ekibiina kye, tutajja kuwakanya. Naye kakati omuntu avaayo n'asala ku muntu ekigo, tukuyita kusala bigambo nga talina bujulizi, ng'atankana butankanyi. Kuba omwami ono gye vuddeko yasooka n'avaayo n'atugamba nti eri 1.3 billion, n'avaayo n'atugamba nti ezi 1.4, kati ate oluvannyuma yavuddeyo n'atugamba nti ezi 1.7. Kirabika nti nno omuntu ono alina abamuli emabega oba alina abamufujjirira omusigamu ebigambo ebyo. Omukwano gwange ali eyo ampuliriza, kubanga talina proof ate naye kennyini teyeekakasa byayogera. Kwegamba be bantu bano ababuuli okubeera nga ebigambo ng'ebyo nga bagezaako okuba nga babisiba ku muntu okusobola okulaba nga bamulemesaako ewantu wabeera nga nange. Nze ndowooza waliyo ekiri emabega wa kino gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, kubanga waaki bino byonna bivaayo oluvannyuma lwa Joel Ssenyonyi okuvaayo n'aleeta lipooti eya Uganda Airlines. Gwe kisooka okitunuulire olabe. Ye n'ekirala Joel Ssenyonyi ono yali tannajja mu byabufuzi. Omwami ono waaki teyavaayo okumugamba kwogera ku by'amannya nti yali yakyusa amannya. Kati mu kaseera ak'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga olabira ddala ng'ebintu bino byonna ebivaayo ne byekyukira omuntu era biviirayo abo abagezaako okulwanyisa. Kitegeeza bano abetulwanyisa abali b'enguzi engeri gye babbye nnyo ssente nnyingi mu ggwanga
so balina obusobozi okukola kyonna kye basobola okukola, tetusobola kuwakanamu ekyo. Era ssaawa zino sobola kukakasa bigambo biboogerera Joel Ssenyonyi nti byandibaako omutwe n'amagulu kubanga omubbi w'ababbye ssente giga tezimusala waddembe ozikozesa kyonna kyonna kyagala ozikozesa. N'abasajja babbye ssente nnyingi, ate omuntu ng'abbye ssente nnyingi asobola okukola kyonna kyagala. Katagana kuvujjirira muntu ono buno bubuloga bwa tiktokers buno bajournalist abo ab'omululu tekibagana bavujjirira n'asobola okuba nga asiiga erinnya lya munne enziro gwe mukwano gwange ali eyo. Jjukira nti nno erinnya si ekintu ekyangu okukola, erinnya omuntu kimutwalira ekiseera kiwanvu okukola. Wabula munno waabanga asobodde okuvaayo n'akuleka gy'obadde, mwebuuzeeko magezi ng'eki gye yakikwasaganyamu, so ate tovaayo ate kujja tekwagala kumukkiriza, musigale nga muli mu levo y'emu. Yonna advice gye nandiwadde muganda wange Lubowa Ssaava, akoppe bukopi abantu abayigireko buyigizi biki engeri ki gye baakikolamu. N'ekirala, bw'obanga mbulamu olina omuntu gwe wali naye nga mukwano gwe, muba mwasheyalinga ebintu bingi nnyo mu bulamu. Bwe muba nga mwatuuka ekiseera ne mukyawagana ne musapulatinga, nze ŋŋamba buli muntu yandibadde awa respect munne eri ebyo bye baasheyalinga. Mukitwale nti nno mmwe nga mmwe physically mmwe abeewalana naye muteewa respect, it's okay, but you have to respect what you shared in between you and him. Kye mwagabana ggwe naye muba mulina okukola ki? Okiwa respect, kubanga byali byama. Abo abantu abamu batategeera. Kati abantu mugenda ne mudde ne mulowooza nti nno mutegeera nnyo, naye nga temutegeera. Abantu ffe be muweereza bigundi message ku media platform ne museka, ffe abazisoma tutegeera. Kubanga regardless of your situation or your circumstances, buli kimu ekigenda obukyamu masekkati gammwe ffe bye tubiraba era tetulinaako buzibu. Naye ate bwe kituuka ku kyokusharinga to respect the secrets what you shared in between you two, ate ekyo tuvaayo nnyo ne tukuvumirira kubanga tukulaba ng'omuntu abatategeera. Biri eri byonna bye tuba tusobola obigumiikiriza, yes, naye ate ekyokukuuma ebyamakuba ku muntu, ate naddala ng'oli musajja, tuba tulina level ate kwe tukulabira endala nnyo muganda wange. Kale nze nsaba mmwe abatuula ne Lubowa Ssaava oba mutuula mu Katiiki, omwami oyo siganye mugezi naye alina byabulamu okuba nga ategeera okumanya eggwanga nga we litambula, ensi nga weetambula. Gwe muganda wange ali eyampuliriza, so nja kukubiriza message eno gisharinge, subscribinga esobole okutuuka ewala. Njagala ne Lubowa Ssaava asobole okuba ng'agiwulira kuba nkimanyi abeerako ku UG Updates TV. So siganye, oyinza okuba nga ensonga y'erimu eggumba, oyinza okuba nga oli mugezi n'ensonga eno okuva wagitandikira, naye nkusaba waliwo ensonga z'otategeera, ate kkiriza bakuwabule. Abantu bagenda kuwabya, bulijjo babawabya. Abantu bawaba bulijjo, tetujja kunenya nnyo, abantu bawaba bulijjo. Wabula ku nsonga y'obujulizi sijja gyogerako nnyo kuba simanyi oba obujulizi gye buli oba tebuliiyo, naye njogedde ku nsonga y'okukuuma ki kye mwasheyalinga nga mukyali ba mukwano. Ekyo ekintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu, kuba n'abalala bajja kwewala oba n'alaba ng'okoze ekikola nga ono nga baali banywanyi nnyo naye atuuse ekiseera nabyo n'abijjayo ebyamabi, ono omuntu si mulungi kwesembereza. So kati tunuulira ki kyogezaako muntu kika kigwegezaako okutonda mu bulamu bwo. Personality ne appearance ne characters byawukana nnyo, ate attitudes kyanjawulo nnyo mu bulamu bw'omuntu, ekyo olina okukimanya. So baganda bange nja basaba musubscribinge, musharinge message eno esobole okuba nga egetinga viral, esobole okutuuka ku muntu oyo gwe twagala message eno etuukeko, nga buli muntu okutegeera kimikutu gino tugiteekawo okuba nga gituyambako tuyigemu ebisinga, gitusomese ku ebyo bye tetumanyi, kuba buli muntu si buli kimu nti nno aba akimanyi, buli kimu tukifuna mu ngeri ya kuyiga ate tubikoppa ku balala. So muganda wange nja kusaba tusubscribinge, tusharinge message esobole okutuuka
mu bakulu betwagala message etuukeko gwe mukwano gwange yeekuumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo, tugamba tukumawo ate era nga tubaagaliza ne weekend ennungi gwe mugana wange eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Tubaagala nnyo.